Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ki Abdul tabukoza kadima na manja ne kabogoza twatwengere ono mutabizi wafu wa Bere FM ekintu buli ky'omuziki. Katugende ko lunaku olwaleero mukwano. Tulabe bagamba ki. Hello. Mchala Jennifer. Wange sebo. Uli otya mukwano? Gendi sebo uli otya sebo. Bampise kadima na manja ne kabogoza oli ku Bere FM ekintu buli ky'omuziki. Nange banange katona nganje bantu abangi nga nonzeyo banange mbadde simanyi nakumanya ndabanga surprise banange era surprise tukubire ko tukatika kubire hamtawana ki mchala Jennifer banange nze nsaba kunyamba nkabidde akabanga naye nsaba kunyamba nina omwana wange bananga ensonga kiki omwana takyayagala kusoma ali mu 6 naye omwana mwegayiri ogenda ku ssomero takyayagala kakati nze simanyi nakyakuya mwana munyambe omutima gwe muzadde gwolina okwogera naye muzadde we omugambe nti mwana wange kola bwoti ne bwoti nkubuulire taata wange ngezezaako okubuuza omwana wange nkukolera ekyodde ku ssomero naye omwana agaanye omwana takyayagala kusoma lwaki tomuyisaayisaamuko ku buggo n'addayo ku ssomero wange nti lwaki tomuyisaamu ku buggo obutonotono n'addayo ku ssomero bannange mukulu munnange nange obitegeera omwana bw'avubuka afuuka ekirala nze nankinga nsobedde nze bannange okumanya nga binsobedde omwana wange bw'ogamba nti leero kala njogereko nga maama nziye ku ddoboozi eri katuufe ngadduka ewaka amala ennaku nga 3 ng'ewaka taliwo nalowooza oba yagudde mbatemu oba bakoze batya n'alyoka adda nga pressure zijula kumalawo obumazi omwana olina kumuteerako mateeka makakali bannange mbabuulire siina kyesikoze mwana kuba newogamba nti kamumme emmere ayogere n'enjogera yaabwe eriko ey'omulembe guno nti nze maama ebyo tebindya nze nali ndowooza oba biki ebitamulya nga sibitegeera nabitegeera byaŋŋamba agamba tebindya aŋŋamba mbu tebindya ogambe yani Nansana. Okay, katumukubira ko tuva ku Bere FM ekintu buli ky'omuziki tumwegayiryeko tulabe munnange naye nga naye oteekamu amaanyi lubala embeera nga naawe embiro kwotadde kali mukwano webale nnyo naye bambi abatalina manyo katonda bawe ennyama kati boyi bamwegayirira bwegayiriza okusoma oba n'abazadde ndaba nti balina weakness y'okuba nga tebaatulira baana kubagamba kituufu amwatulira naye omwana yeefudde ekirala muyiseeyiseemu ku buggo obutonotono Hello. Nansana. Hello, I'm not Nansana. Ani ono? I'm Lucky. Ndabika. Si yegwe Nansana. Banange, ebyo banange oba abantu ngenda bagamba for how long that I'm not you're not supposed to call me Nansana. Ebyo biba byalumbe naawe. Okay, kale naye nga yegwe Nansana. Yeah. Okay, kakati bampise kadima ndine namayanja ne kabogoza tuli ku Bere FM radio. What is it? Kakati Nansana. Lwaki toyagala kusoma? Don't call me that. But don't Peter nawe binyevyo. Get serious. This is .com. Kale, Naki. What? Kakati ekiriwo kiri kimu. Mama omukyala Jennifer yatutume twogereko naawe. Who ani? Mama we mukyala Jennifer. Oh my God. I don't know. Kati abadde agamba. Mama we agamba lwaki toyagala kusoma lwaki osasira obusente bw'omukazi omwavu n'obanga osoma. I knew it. Nategedde. Kati lwaki tomusaasira? Olaba, you've told me kupozi gwani? Bampita kadima. Okay, mukulu sebo. Byennyabo. Mami byayagala biri so like biri local. Tuli mledo.com. Mpulira bitabo all the time. Otegeera. Kati nekirala nkola jange ebintu bye bakola nze bimbanjagala ebyokusoma kati yebo yasoma yafuna mochi. She didn't get anything. Ebyo nayo kibantu ojjabika abaje bujja nga tokyalina n'akuyamba. No way, I will get married to a rich man. You will get married to a rich man? Of course. Kitegeeza kyogedde.
nja kufumbirwa omusajja nga alina ssente. Gw'olowooza sente zijja buzibu ezityo teweetera buno gati nja kukola ssente ze kakati kampise mu bwangu. Nankinga muzadde wo nsaba omuwa obudde. Omuwulirize kyakugamba oleme kujjusa gye bujja. Kati mukazi wattu ssente zazireke. Fine. Kyandibadde yakire Canada ko she just wasting her money. Alina ssente ze. N'abasajja naffe twagala abantu basomye. I know, but let me tell you, Go.com, Tegera, and tell her, stop disturbing. Alekera was ebintu byokunkezanga ogenda ku ssomero. So how will I see my boyfriend? Wanji nyabo? Ndala ntaba boyfriend wange nga ebintu byokunkeza byanteekamu. I don't want. Tell her, period. Kakati Nankinga. I'm not Nanchinga. Kale, wagambye gwani? Natsi. Kakati nakisi byonna. Yeah. Nsaba otuyambe. Owulirize okulajana kwa nnyoko. Tayagala gattamu bizibu birala. You man, let me tell you. Tell that old lady, Gambo Mchalo Mkade, that let her stop wasting her money on me. Okay? Wanji? Mugambe taddamu kunyononera budde na sente ze kunze. I know, you're getting married. From Sajina Center. What's again? I have Mark, I have Matthew. They'll marry me, of course. Tuyambe ochome. At least you're married senior 60. Oh my God, I don't know how I can explain to you. Kati Sevo. Wanji? Gambo Mchalo yakuwadde namba yange. Mama omukyala Jennifer. Okay, wherever. I don't care. Mugambe sina bwe ngenda kikwasaganya. Kwata bitabo na ba boyfriend bange. Tikyotegeeza. Sigenda kutulamu ebitundu bibiri. I have to think of my boyfriends at the same time ndoze ne ku bitabo. Nankinga. I am Bamta Nuts. Nanchi. Wherever. I'm nuts. Don't call me that name. Kale, Naksi. Wuliriza okakane osome. I don't know how you understand me. I've said, let me concentrate on my boyfriend. I won't do what she wants. Okay? Stop even calling me. Special reporter Amuntu Mubaranguzi kuchenda mu mukaka tenzesa to be fama obutabanguko maka bukyagenda maaso wano wenjogera wengudde ku mwami gwa mutabu Kenya afunyemu obutakanya ne mukyala we kansala w'abantu wano Kyengera Kenya buzibu kino mukyala wo yalaba bulabi mbu message njogera n'omuntu webweru n'asiba buli kimu kyonna eky'omuntu kati gwe kyekikulu ky'oyagala akwate ebipapula by'emmotoka abimpe owulira mpulira kati kyekirala ky'olanga liita bokisa zange zonna yazitwala Lita boxer z'omusajja ziruddawo. Inze ngukozesa eki. Ng'ozowulidde agambye mbu azitwala azikozesa eki. Obulogo bwe. Leka naawe. Kati Lita kansala w'abantu. Kiki ekyakwawukanya ne mwami Bukenya? Ono abadde n'abakazi. Mu nju yosangayo empale osangayo nze sirekangayo kintu kyange ne. Oba bwanda weya bwengoloza bukazi opale bw'abakyala. Sirina kyenkwetaaza. Sirekangayo kintu kyange na kimu. Lita kati gwe okutuuka okukyawa omwami ono kyava kuki? Era yagamba yino kono erinnya lyange. Oda banaye kati mpulirizaani ndekaani. Bino byokka byakola byokka bino. Nze ndi mukazi mulokole. Maze mbulokole emyaka 8. Lita Bukenya agamba mbu gwatwala kaadi y'emmotoka gy'ayagala ne million 3. Endagaano y'emmotoka weba eri mannya gange nga yagiremera lwaki agyagala kati. Erina manyago kati gwe Lita nga kansala w'abakyala bubaka kiwanjagadde okuwa abawala abatu abagenda okugwa mu mukwano n'abasajja abalala. Basaba beegendereze nnyo abantu be baagala. Nti ogenda n'ogwa mu mukwano nga tomanyi gugenda kusuulawa oba gugenda kutuusawa. Nze ono mwami amaze ebbanga nga ngamba agenda kwonoona erinnya lyange. Obugambo si bubi obugambo bulungi. Mwami Bukenya pulaani ye eryete tove wano ogenda okola emirimu gyo. Ne baguna bamwezi wano sigenda kuvaawo nga sifuni byange. Special reporter Amuntu Mubaranguzi kuchenda mu mukaka tenzesa to be fama.